kugamba beerako butereevu obe ng'osobola okutufuna bulungi. Bingi ebigenze maaso mu ggwanga omwaka nga guweddeko nga lumu Bebecool yatuwa lisiti mu kufuluma bingi ebyayogerwa. Abaafunamu baafunamu, bw'ogwa ku liripaza agamba Bebecool musajja w'amaanyi, nalaba Kapeke agamba yali tannayimba ng'awulira lisiti eyo, n'agamba abagiriko kirabika baba bavudde wala nnyo. Naye ate mu mbeera y'emu tulina bannaffe abataali ku lisiti. Mwaye omuntu ayinza okukola ekintu kimu, ogenda okumalirizanga ebintu bingi ebikyusekyuseemu, ng'ebintu bingi ebivuddeyo ebyogeddwa n'ogamba bino byonna ebizibu bivudde ku lisiti. Bivudde wa? Nalaba King Saha avaayo ayogera ku lisiti, n'atuuka n'okukola abo basiru babiri, Bebecool, Kenzo, basiru, kubanga byonna obuzibu buva ku ki? Ku lisiti. Ne tutambula. Lisiti bweggwa omukulu Beta ono alowoozebwa okuba sikakasa nti ye manager, alowoolezebwa okuba nti ye manager wa Kenzo mu music. Kati mu kubeera manager wa Kenzo mu music, kimu ku kikulaga nti asuubirwa okuba nti he manages omuyimbi we ku ngeri in and out professionally. Beta alabika asabuka nnyo n'ebigambo ng'omuntu. Lwaki? Nti era ku campaign trail ebadde egenda mu maaso ya NRM, Beta tebaamutwala kuba ebintu byali sensitive, byagaziwamukko, byajja bigaziwa. Gye byakoma, Kenzo n'afuna kampu eyiye ne ttiimu gy'akola nayo n'ebyabaawo. Naye olutalo luno luvaawa? Kanziremu ndukusiigire bupya. Waliwo yambuziza Kenzo, Bebecool olutalo lwavudde wa? Byatandika bwe biti. Kandandike no campaign 2. Omwaka gwa 2016, 15 abayimbi baafulumya olumba lwe bayita Tubonga Naawe. Tubonga Naawe ono ne baleeta abayimbi ab'enjawulo. Baayita basita abaaliwo ebiseera ebyo, nga bakulembeddwa era omukulu y'omu Bebecool, Catherine Kusaasira, Irene, Juliana, Rema Namakula, Dr. Jose Chameleon, Good Life yaliwo ebiseera ebyo, Mozeredi and Weasel, King Saha, niwa mulala Haruna Mubiru yayimba, yalimu Haruna Mubiru. Naye abayimbi okusinga benneerabidde batono, but at least kyendishuwa nti King Saha yalimu nnyo n'omuyimbi Bebecool, Sako Chameleon, Juliana, Rema Namakula. Ebiseera ebyo baleeta bayimbi basita bokka. Omuyimbi ataali sita, ataaliko omwaka ogwo tebaamuwa, bawa bayimbi baaliko bokka. Kati gw'olaba mu Tubonga Naawe teyajja lwakuba baali tebamwetaaga. Buli gw'otalaba mu Tubonga Naawe teyajja, yali teyeetaagibwa. Mu bayimbi obwo mwalimu Eddy Kenzo, Big Eye n'abalala. Bobi Wine oyinza okungamba lwaki tebaamuwa. Bobi Wine yamala baamuwa, yalina campaign yali ya butimba bwa nsiri. Kati nalaraninga eno under Salim Sale, kyobala yakugamba mukwano gwe, bano ne bavuga eno. Naye mu kutambula, fast forward, tutuuka 2021. Naye gye emyaka gyonna Eddy Kenzo olwo opposition, tugenda oyingira 2018 ng'ate Eddy Kenzo ye wa opposition.
era bw'onookebera abayimbi abayimba ekyalenga concert olwo Bobi Wine amaze okuyingirawo kyalenga concert bw'onoononya abayimba abamu abayimbi abaagikuba ennyo nga bayimba ennyimba eza struggle yali Eddy, Kenzo, Musuuza. Era ennyimba zonna z'owulira system bolongoto simanya biki ebyo byonna biri under emyaka egy'etaano 2016 2021. Ojja noonya concert ya Bobi Wine yali eya Red ennyo ebusaabala. Abayimbi wabalabanga bonna bayimba bakuba saluti ziri eza hitira zino seeno wabula zino. So 2016 ng'akalulu kawedde omu ku babaka bwensinga okwagala bamuyita Ssemujjuŋŋanda bakola campaign muboole abayimbi bonna abayimbye mu tubonga naawe ne kigezaagezaako ko okukola akatonotono kyasooka kukwata Bebecool oyo kati egyo emyaka ogwo ajja ne tune zaalinga 3 akuba kyekiganye bw'oluwulira kati oyinza olutamanya naye lwakuba maama w'abaana kyekiganye anti nga luli danceable nnyo kati bw'azikuba ezo ennyimba kyekiganye taata eputigawa yase can you take a selfie naye batiddemu kati ezo ennyimba zanyumira nnyo abantu. Bebecool azitandikire ye bwayise yali 31st oba 20 boxing de kweze ennaku ebbiri azitandikire yazikuba bwayise egweddalo abantu bagaye ekisajja kikuba mu bufunze gundi teyakola eyo campaign teyakola bulungi abayimbi ne bamala okubaboola ne kubawo kwa mwaka nga gumu mmeka but of course gundi yaabwe yakkamukko abantu okubanga babafiiringa politics olwo atandise okujja akula 2017 tufuna Bobi Wine Bebecool ali eno Bobi Wine ali eno basisa omuguwa olwo jjukira Bobi Wine mupya ali virgin mu byobufuzi abantu bonna bagamba fa opposition esuubiri lyaffe Bobi Wine ali kiriini 19 agenda okutuuka nga gwamanyi either obeera ku ludda lwa Bobi Wine oba kulwa oba okubeera ng'oboolebwa especially ng'ogamba nti oli wa opposition. Kyekyabaawo tugenda okuyingira 2020 nga Bebecool yali 2019 awo gwejjukira Taras Raila lwe yajjira mu Uganda bamukubye obucupa Bebecool awalana Bobi Wine ffe tugira ki ngezaako kuwa Bebecool gyavudde ne struggle za NRM nkuwe ne Kenzo gyavudde ne struggle za NRM wano nkubalira sikuzidde mu 2010 wabula nkulesi wakati wa 2016 paka kati awo wonna njagala Eddy Kenzo akulagewo omukululo gwe mu kulwanirira NRM mu kwagala ennyo okulaba nga abayimbi bayimbira NRM mu kwagala okulaba NRM ng'efunamu kyekyabaawo Bebecool bamukubye obucupa akoze eki bamwongedde bamukubye erugogo bamuzeemu oba yali Sindi bamuzeemu atobye n'abantu kuba ku lwa Sindi kyenzijukira ndoze yali show ya Sindi bwe mbaseerabidde yali ne babitusi ku stage ne bamukuba obucupa naye jjukira mu 18 yali yafulumya ennyimba ezimu kuzikyasinza okuba ennungi ennyo mu Uganda yali yafulumya ennyimba ezimu kuzikyasinze okuba ennungi mu Uganda ne mu kariya ye yayina wasibukawa nga yamukubaawo nga Bebecool ali ku piiki yayina
wasibukawa ng'alina ize kakati ng'abantu zibanyumira nnyo bamukuba obucupa alemerako akuba shole yagenda okugwa ng'ate abakuba obucupa bali mu kuzina yagenda bakuba wasibukawo ate bo bennyini ne bava mu bbanga ne bakuba enduulu abasuulako ize agenda obbongerako bad guy you are nice oli ku original toli mu kipula tomanyi enduulu neekuba ne twebuuza badde bakuba obucupa balazeewa babukubye lwa ssanyu ne basooka bukuba bino bya ffe baatugaa tukube Bebecool. So this is what happened. N'akola kye bayita resilience. Bebecool alemeddeko atambuzizza tugenda otuuka 2021 ng'ebyaddala nga bw'omanyi politics bwabeera mu Uganda ng'ali ku toopu abantu abasinga okukosebwa A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bamuzeemu atobye n'abantu kuba ku lwa Sindi kyenzijukira ndoze yali show ya Sindi bemba serabidde yali ne babitusi ku stage ne bamukuba obucupa nejjukira mu 18 yali yafulumya ennyimba ezimu kuzikyasinza okuba ennungi ennyo mu Uganda. Yali yafulumya ennyimba ezimu kuzikyasinze okuba ennungi mu Uganda ne mu kariya ye. Yayina wasibukawa nga yamukubaawo nga Bebecool ali ku piiki. Yayina wasibukawa ng'alina ize kakati ng'abantu zibanyumira nnyo bamukuba obucupa alemerako akuba shole yagenda okugwa ng'ate abakuba obucupa bali mu kuzina yagenda bakuba wasibukawo ate bo bennyini ne bava mu bbanga ne bakuba enduulu abasuulako ize agenda obbongerako bad guy you are nice oli ku original toli mu kipula tomanyi enduulu neekuba ne twebuuza badde bakuba obucupa balazeewa babukubye lwa ssanyu ne basooka bukuba bino bya ffe baatugaa tukube Bebecool. So this is what happened. N'akola kye bayita resilience. Bebecool alemeddeko atambuzizza tugenda otuuka 2021 ng'ebyaddala nga bw'omanyi politics bwabeera mu Uganda ng'ali ku toopu abantu abasinga okukosebwa mu kalulu ka 2021 yali Bebecool because baali ba nemesis. Bobi Wine ye yeesimbyewo mupya mu byobufuzi talinaako bala lyonna bagamba Besigye tuviire abopposition mutuviire ababaddewo ffe tusonze kwani ku Bobi Wine oba tategeera oba ategeera oba yali muyimbi oba muyaga totubuulira ffe twagala nkyukakyuka ensi neegamba kyekyawa maani. So Bobi Wine here ayitawo nga amaanyi gaalina tegasoboka era Bebecool yavaayo ne yeŋŋanga Bobi Wine n'agamba ne bwe kuba kugaba t-shirt nja kuzigaba ne bwe kunaaba kugaba t-shirt nja kuzigaba. Do not forget that time before 2021 twalina COVID ng'omuyimbi w'eggwanga era ebiseera bye yali agamba nti mugagga nnyo alina ssente abimba border to border ng'anoonya nnyonyi emujja oba yali Ivory Coast anoonya nnyonyi emuzza
gavumenti temuyambye owava enjogera egamba gavumenti where are you, gavumenti where are you, temunyambye, siina kyakulya, ndi mu nnyumba. Abamuli awo abajjonkeze ne bamubuuza Kenzo watugamba oli mugagga, ogamba otya tolina kyakulya. Awo tumanyira nti bambi naye musajja bya vibe, bulijjo bya vibe, bulijjo byatugamba nti ayimba international bibadde byaki bya vibe. Kaakati Kenzo ayogedde awo akomyewo wano e Uganda, era yagenderawo ku raale za Bobi Wine. Bakubye raale za Bobi Wine awo, bakoze biki, ye opposition system volongoto gyakubayo, babebe bali eno bato baba ne kusaasira bakamiliyoni. Awo Ronald Mayinja agize ayingidde, Ronald Mayinja wamulabako ne ye Busoga ne Bajjo bawagire NRM mu kampeni za 2020, bagenda okuvaamu nga Mayinja muntu mubi nnyo, Bebecool mubi nnyo. Nga bw'omanya ebintu bya ensi naddala urban centers 2020 agenda okuggwa, kati ng'abayimbi nga Bebecool nga tebakyalina we basobola kuyimba, because tulina audience bbiri, tulina opposition, tulina government in power. Audience zino tosobola kuzaawula. Bw'abaawo ekintu ekirina percentage eweza ne bwe beweraze 20% ng'eri vocal message etuuka mu public, abantu ne babateekamu embeera nti Bebecool kati ne promoter atuuka ogamba ate nawudde bagamba tebaagala Bebecool, n'agamba sijja kumutegeka. Bebecool n'agamba ekiba kibenze siva ku Museveni. Tinedda muli ku ludda olubi, muli ku ludda olunyigiriza. Abapondooka abagezezzaako, Big Eye n'agezaagezaako ne bigaana, agenze ku Freedom City bamukubye obucupa, agenze ludda bamukubye paka Big Eye n'afuna ekirowoozo, ndowooza bakwagala oli mu opposition, kanyingire opposition. After all ne NRM, kuba yali alooza NRM egaba ssente, twakizuula luvannyuma nga ne bambi ne Big Eye talina kyafunayo, n'agamba kanyingire opposition, ng'amanyi bw'oyingira opposition ku piiki eyaliwo yalinga 2022 awo, if I'm not mistaken. I stand to be corrected. Big Eye ayingidde Nuupu, mawulire gafulumye, ataddeyo ekivvulu Big Eye 2023 2024 n'akiteekayo. Bannayuganda ne bagaana okgendebwa Big Eye. But what happened? Mu mwaka gwa 2022 Kenzo awulira idea. Idea yali y'abantu balala, agifunako, afuna upper hand ku baali bannannyini idea y'okukola federation, ayita mu bayimbi ab'enjawulo. Kenzo akola federation n'egatta abayimbi, era naye bw'onoomubuuza first day yayita baani okusobola okusementinga erinnya lye nti kyaddala. Yayita Jose Chameleon, ayise Irene Juliana, Bebecool n'abayimbi ab'enjawulo, ba King Saha awo, ba Palaso. Era ojja kukebera King Saha yamukuba ekikonda awo ku federation. Bataddewo akakiiko awo, bwe bamala okuteekawo akakiiko, Kenzo atandikiddewo bino ebintu byaffe, ayise mu bayimbi awo ab'enjawulo. Yayita Shiba, ne bayita Nina Rose, bonna abo baali bakyaliibe mu federation, ne batula ne bagamba tetwagala bintu bya kututegeerera. Bebecool amuyisa azze, bwe yajja nti mbadde ndowooza, olowooza ki gwe Bebecool, bino ebintu byaffe byabalema lererere. Ko Bebecool mubadde mugamba ki? N'atambula n'abafiira. Ba Nina Rose nga be bali wali, ba Lydia Jasmine ne bavuma Bebecool bubi nnyo. Mwe basajja mmwe twabakoowakowadda.
ko Bebecool ye bwe ba federation gye mwagala bweti bwe mwagala ebeere n'atambula n'agenda edda era naye nga kyamanyibwa Kenzo yali akookinza abantu bano mufune engeri gye mugobamu abayimbi bano abanene batuviire ffe tweddiza ekintu ko bo nti kale ne bakikola Bebecool n'abaviira Chameleone n'abaviira ate ekyewuunyisa ne banina Rose baavaayo King Saha ne bavaayo Paraso tagendayo Kenzo n'afuuka king owa federation lwaki alina omukyala minister which minister muto bakyamuwa amatu alina region gyakiikirira so mu kukiikirira this region Kenzo mu kuba nti alina audience enene gyakiikirira eri ewa minister Nyamutolo gyava n'awulirizibwa aye ne bano ne bamuleka kati abayimbi abamu baalowooza nti yafuna kintu kye kyakulirako kantu era ne bamwesonyiwa naye yabawaawaayo awo ka ssente obumbi ne bugenda n'akola byakoze kati olukiiko ne lutuula kabinenti ya federation ogenda ogikebera Shiba mwali naye tatuulayo Palaso mwali naye tatuulayo beta oyo gwe wabuddo avuma Bebecool tamuvuma nti ava mu bbanga beta ssebo musajja w'amaanyi mu federation beta nga tasayininze ku lupapula tofuna ssente gw'omuyimbi beta nga tagambye nti okkirizibwa okuwa ssente tofuna ssente because federation yafuuka ya family nkugambye Kenzo ali kakiiko beta ali kakiiko waliwo musajja wange bamita Kalumba naye ali ku kakiiko bw'obabuuza ani yabateeka kakiiko tobamanyi naye federation y'abayimbi gwe buuza ku bayimbi abo nti ani yalonda beta ani yaleeta Kalumba musajja wange era gwe weebuuza ekisanja kya kivaawa this is what happened olutalo oluvaawo olwa Kenzo ne Bebecool Kenzo campaign zituuka ekkololo wano agamba mu bigambo bye mu bintabiye yenna mujjako nti ye bwe yali ayogera n'aba secretariat yabagamba tukozese abayimbi aba regioni kali ne Buganda bwe tulituuka bano ate ba Bebecool lwe baba bayimba campaign zizze Kampala naye eri mudeke ebyo byonna twateekateekayo dda waliyo abayimbi abaayo nti ye kati secretariat neeraba ndowooza nga kiyinza yo gikolera kitya abayimbi nga Bebecool Chameleone Catherine Kusaasira balina amaanyi n'esse nene mu gavumenti bali somehow nti tosobola bakontrolinga bagamba byoyagala byokka bw'obabuuza ekintu bakikweshoninga Kenzo abaga tugenda kuyimbisa abayimbi b'omu region naye nze mbasasula ko ye nti kale kakati bakkiriza secretariat ekkiriza Kenzo batwala idea ye Bebecool ababuuza ono omuntu abagamba nti tayagala bayimbi ba Central kuyimba eri nga bwe yayimbira NRM kwe kuzza eri story nti 2016 ebizibu bye twayitamu mwabiraba 2021 byonna ye abadde ayimba nga teryamufaako kati mukana akalulu amaze okufuna ssente za federation obuwumbi 5 kati ali mu 10 agamba yitizokka abayimbi ne batayimba olw'okuba ye alina kyayingiza ko ba Bebecool tekijja kusoboka bagenze wa president bamunnyonnyodde president campaign zetukuba si talent search Kenzo byanyonyola nti tuleeta abayimbi bo ku byala abatandika campaign ya president Museveni ng'etuddawo ng'oleeta bano basimanya nabali simanya esaawa mmekaawo bye babadde bayimba abo abayimbi ba Kenzo
nti olaba kisoboka. Ekyasinga okumala eggobe mu kibya ne bagamba Kenzo agamba abayimbi abanene ba Central basigale wano abayimbi ba region bayimbe. Lwaki ye ayimbayo? Lwaki ye ng'omuyimbi ayimba Kalamoja, ayimba Moroto, ayimba Eggulu, ayimba Arua, ate agamba abayimbi abalala tebakola ki? Tebayimbayo. President agamba Kenzo ekitegeeza eri yayimbayo, mwe yabagamba mwe mutayimbayo. Nti ani yakikkiriza nti Secretariat yagamba ti bwe kiba kiba tusigale eno? Ne babuuza President, ffe tuyimbira sente kati twasigala ziyimba nga tuyimba mu campaign zo na mikolo gya NRM, ate mugitugjeeko. Ku President Bebecool ne kusasira ne kamiliyoni mukakane mbawadde sente. Bebecool bamuwa sente ezigulawo campaign nga n'abayimbi beeri nga ne Secretariat tennafuna sente. Kati olutale awo ne lutandikira awo. Bebecool n'akubira buli muyimbi mwambale dikiki nti mwambale. Gravity yambala, Lily Puzzle yambala, Mayinja yambala, Kusasirode yali atambula naye mwani stoppable ne Gravity. Then buli muyimbi gw'obadde olaba wizo manizo zambale. Ontegedde baragadi bajoyininze, tulina masannyalaze ajoyininze. N'abayimbi abalala besijja kumenya kola ki. Bano ba ani abayimbi bangi nyinza obutabakumalirayo ne bajoyininga trail ya campaign neddamu ebbogomu. Andi ekivvulu kibadde kivvulu. Ronald Mayinja avaayo kusaasira alinnya, kusaasira avaayo station alinnya tugenda okuba nga Waikibenda agirinye, Waikibenda aba avaayo Lily Puzzle agirinye, Lily Puzzle aba avaayo Ragadi agamba mbakwatiramu awo. Ontegedde fina masanyaza abakwatiramu awo, Bebecool abakwatiramu awo, Kenzo abakwatiramu awo. Kati rale ezo bwe zitandika abayimbi bajja n'ebbugumu kukakasaamu bwekakasa. Kenzo agamba nze nyina abayimbi b'ekyalo be bagira era ojja laba Lily Puzzle Kenzo amukubira eyo gye baali bafune musi agamba abantu nti temukkiriza abayimbi beeri kuyimba, bwe bayimba musirike. Kobbo kigambiro nnyo wekyezikire. Puzzle ajja abawanikira, awanika bwakka, Puzzle awanika bwakka ng'abantu bali ku kigambo kye babagambye kyalo olugwala. Kakati gye biggwera Puzzle ng'avuddeyo aswadde bulungi naye nga byavuddewa kigambo kyagambiddwa MC agamba abawagizi nti bannange endulu tugikubira abaana baffe ab'ewaka. Bebecool abuuza Kenzo nti olinayo laale campaign yonna gy'ojjukira nga tekwaliko baapukamingi ba kitundu. Nti nze njagalako baapukamingi bokka, nti campaign eza Museveni kwogenda okuteeka baapukamingi bokka nga bwe wakirabawa. Lwaki gwe tobategekamu ekivvulu baba baagala nnyo ku bitundu by'ewaabwe? Mu kusika omuguwaawo Bebecool agamba ttiimu ye Kenzo mumuleka akole by'ayagala, nammwe mukole ebyabaleese batya. Kenzo campaign bukyanga zitandika yayagala okuyimbira President ng'atuuka atya. President atuuka ssaawa nga 9:10. Kati bano abayimbi ne bagamba butasika mugwana kwonoona campaign, ffe tujja kusooka nga wakati wa ssaawa 6 kati nga laala ey'okubiri paka ssaawa 9. Ate muveeyo. Tetwagala kufuna kavuyo konna ku stage nti kavudde mu bayimbi okukayanira okuyimba ku stage. Bebecool alekikyalinga abayimbi be bali benkumenyedde bonna mu making sure nti abantu ba President bali entertained. Ale mu making sure temukola mawulire ku stage
kwagala ate kubuutikira pulezidenti nti tukiwulidde. So bw'oyimba toyimba kufa, yimba abantu banyumirwe baviire, amala okuyimba genda nti tukiwulidde ssebo. Kati Kenzo yalemesa abayimbi nga bwegambye nga ba Gravity omutujju. Bebecool abaleeta mu campaign. Kenzo awafuuka tebasobola abo, tebansobola. Ko bali tukoze tutya? Kenzo tumukwase Gravity. Nga bamukwasa Gravity. Anti Gravity nga asiikula enfufu buliraale. Olwo tuli mu mbaale eyo. Mbaale, Tororo, Busiya, Busoga eyo yonna yonna. Tugenda ova mu Busoga nga Kenzo alokose. N'agamba if you cannot win them, join them. Kenzo n'ayita Gravity ku kakyayi ndi muganda wange bwe twazirunda ondabizza ennaku, n'amugamba bw'oba oyimba siyimba. Gravity agamba Kenzo nze gw'ogamba wandika Kampala gwe nojja oyimbe. Ate onjagaza ki? Ti nedda yali budgeti, n'amugamba gwe ng'eyiyo wagifuna ssebo. Nti Kenzo gwe nga budgeti eyo yalabika eyange ye yabula. Bayimbye Kenzo awakukusizza Gravity amufunidde yali Richard Secretary General wa NRM. Agamba naye ate nga Gravity kuba Secretary General yali amanyi Kenzo yasinga okusitula abantu n'obayimbira ne bagira nga bwakirowooza. Kati Gravity ajja ayimba. Bebecool bwe yayimbanga nga bw'aba ayimba aganedda nze nashayininga dda. Naye njagala okuleeta omwana ono era nga Bebecool ku stage abagamba musooke mundage muti musse wansi nina gwe njagala mukubire engalo nti ani nti ajja. Ladies and gentlemen, next on stage Gravity. Oluyimba ne lukubwa. Anti tomanyi kibadde kibeera ku stage za Gravity. Abadde akuba n'ensanafu ne zisooka zipoozingamu, ensenene ne ziyimirira nga Gravity omutujju ali ku stage. Yakuba laale katuba tuli ebugiri. Abaana kati awo ne mujjamu kampu bbiri, tiimu Bebecool, tiimu Kenzo. Kenzo agamba abasobola bonna bali Kaganda. Bebecool amugamba nakukwasizza Gravity. Bw'omukuba nga ndyoka nvaayo nti bw'ogambye nti ye endongo ekubye morale naye ng'eri silent, competition eri silent, audience teyagimanyanga. Mu kukuba lumu Kenzo ajja kati nga kyakola bw'ati. Kenzo ajja n'agamba bali bwe bamala okuyimba nga ajja kusere n'agamba kati pate ketandike, serious business ketandike, omuyimbi owaddala azze. Kuba n'abayimbi kikyategeeza ategeeza nti ffe tubadde tetuyimba ye yeewaddala ayimba. Ko Gravity nti tewali buzibu, njagala Kenzo ayimbe addeko nga kwendi. Kati Kenzo yakolanga bw'ati. Gravity yavanga ku stage ssaawa nga 8:8. Kenzo nga yaleeta abayimbi be Green Daddy ne Chosen Blood be babakiikirira be bayimbi abasinga okuyimba mu Uganda ye be yatwala. Ye Green Daddy ne Chosen Blood nga bayimbi abasinga okuyimba mu Uganda yonna. Ko bonti kale kyabaawo nga Gravity bw'avaayo bakwasa tiimu ya Kenzo kati naye etandike. Green Daddy ng'agitandika nekka musajja watu n'atoba n'audience Gravity gy'aggyeemu engoye. Chosen Blood n'ayimba. Bambi Chosen Blood agyogeddwa mu campaign kalenzi kampisi. Olumu aba akyayimba n'olimba nga tanalutuuka wakati nga Kenzo azze. Vaayo Chosen Blood nnyimbe. Omuyimbi waddala azze muveeyo. Ba Chosen Blood jjukira omusajja ye yabaleeta. Nga babeerawo ne bakwata t-shirt ne bawujja Kenzo. Kati oba twatuuka Busoga eyo twaliko eyo ebuddaka. Anti Gravity yakuba abantu kate baffe.
ne tugenda mu district eziri awo eza Busoga Mbale ziri awo. Ati Gravity omutujju tutuuka tuve Tololo Busia ng'abaana bakoze vidiyo abamu ababigoberera bakola a few moments later ne bakatandisa bu video bwalinga buna nga Gravity ali ku stage agikuba agivaako Kenzo agirinya abantu ne bagaana okuzina ne bakuba Gravity nga agikuba nnyo ne baleeta Kenzo nga abantu bagaanye bakuba yakola laale zalinga 3 abantu ne bagamba kiki kino ekibaddewo. Tugenda okutuuka e Busoga Yiganga Bugiri ne Kaliro. Tugenda e Bugiri biri byabaddewo nnaku nga 2. Kenzo yajja kwolwo nga azze kukakasa Gravity nti amusobola nti Gravity tosobola kunkuba nkusobola oli mwana muto nze nsinga okusula abantu Uganda nze nsinga ennyimba nga bw'omulira abinyumya. Kenzo Gravity yakuba ennyimba ze zalinga 12 n'alekera aba akyayimba nga tannakuba na wiina kuba wiina yamuggalawo. Kenzo n'ajja ku stage nga azze kumenyawo kiri kye baamugamba a few moments later naye agenda okujja ku stage ng'abantu baffe enfufu eri waggulu engoye baziggyemu babuukabuuka beeyiridde amazzi bafa ng'omutujju abaliwo ati ai Bebecool ali ku stage awaga Gravity kuba mbakuwadde bakube. Kenzo yava eri misinde n'akwata omuzindaala waagusabye bamugamba kiki nange njagala kuyimba yagambye ansobola Gravity yagambye mwansobola ne bamugamba baabo bakube n'abakuba n'akuba oluyimba olusooka mu wiina wa Gravity agenda odduvaamu okuba ezize anti abba abantu bamanyi bw'onootandika okuyimba nga tuzina ndi bannanga ayimba naga oba nzija eyo n'agendayo ne bawanikayo nga 3 awo 6 n'akuba ennyimba zonna. Jjukira Gravity abantu aba bayimbidde kumpi eddakiika nga 3 nga bakooye bagize kati olina okujjanga kino nakyo kibawanikanga bwe bali oba si kyo okuwummulira ku ggwe balinda omuyimbi owa ddala. Kenzo abagwamu kamera weeziri zikwata zikutte Gravity gwazze okwepimamu naye zimukutte avaayo Aswadde nga Gravity akubye Kenzo endongo etabangawo naye nga neriri pazo yabadde yagikubye. Kenzo bw'avaayo ndowooza mu mutima gwe n'agamba kati wano tewali business kampite Gravity twogere. Gravity twali ffenna mu big talent ojjukira nakusasulirako olumu nga tuyimba mugundi ewantu ate kati oli wano nnwana. Gravity n'amugamba naye wandeka Kampala. Nedda nali njagira kati omusajja ono Bebecool omujjukira Bebecool n'amugamba Bebecool gw'oŋŋamba omubi nali mmanyi mubi naye teyandeka Kampala yandeese naye ate gwondaga nti twayimba ffenna kati gw'oyagala nnonde waani ku ggwe ne Bebecool. Kenzo awo apapadde Bebecool n'amugamba Bebecool n'agamba Gravity nze nali njagala oyimbe owagidde NRM nze kinali saagala gwe kusigala Kampala sikulinaako buzibu oba onyumya ne Kenzo mukole ki munyumye naye kye nali njagala ajjewo akamanyiiro ako akalowooza mbu ye yekka yayimba kati akuwulidde ategedde amaanyi ge ategedde nti Gravity oli w'amaanyi osinga yali akulese Kampala ensi erowooze mbu ye yamanyi okuyimba naye kati akulaba alabira ddala nti naawe oyimba ate kati omulaze nako nti omusinga. Gravity n'agamba Kenzo nti Kenzo gwefunawo ogambe wali abantu abalungi laale gy'okakasa nti onkuba tugendewo. Bagenda okukuba laale tugenda okuyingira Jinja nga Kenzo ate kati disciple wa Gravity nga Kenzo omusanga akutte
akwata DJ we gendo goboterayo Gravity ennyimba engoye ze muzikwate Gravity ne oba toninaako buzisobola n'okutambula ffenna mu mmotoka yange nsobola n'ogivaamu n'ogiranga otudde naye obeere ewange ko Gravity ate nnyina buzibu nze Bebecool yange talina buzibu naawe Gravity n'abeera waawo ne baneutralizinga n'anyumya ne Kenzo endongo neekubwa ki ekyabaawo tutambudde endongo ekubye Bebecool nakugamba yafunayo obusente obutandika makati awo Kenzo bamuwadde sente eza federation makati wano wawulidde ne minisita ng'akugamba bamuwadde biliyoni 5 za federation naye ku luno bamugambye baagala accountability eya sente za federation obuwumbi bumeka 5 groups ze yateekawo ze yagamba ezaali zirina okuyimba mu regions zifuna emitwalo aga ne bamugamba watugamba sente wazijjayo zigenda kuyamba ffe aba bulijjo sente ziriwa nti emitwalo agwaga 2 kakati groups zino eza regions Kenzo ze yagamba okuyimba ate agenda omaliza nga bamubuuza ogamba bayimbi ba olina groups ezirina okuyimba mu regions ez'ebitundu ebyo naye ati waliwo gurupu gye tulaba eyava e Busoga eyimba buli wantu tulina abasajja be tulaba wava nabo Embaale ate bayimba ne Rukunjiri kati abantu be Rukunjiri ne bagamba Kenzo nti Kenzo watugamba ffe tugenda okuyimba ono waawa ng'ayimba Lusoga ate aluyimbira mu Bakiga Abakiga ne bamugamba ate wagamba olwanirira ffe Bebecool n'abaganze sinaako buzibu abayimbi era Bebecool n'abaganda tewali buzibu bwe musanga abayimbi ba region nga bagenda okuyimba mubawe essaawa ngezi okuva ssaawa 4 bayimbe bwe balaale yakubiri bwe bayeesooka Museveni ajja ssaawa 5 ku 2.3 babe nga bayimba abayimbi bano abange ba ekirasi era abayimbi bamadde mbalaba nga waliwo gy'otuuka mulaale emu abayimbi ba bulijjo baba bakyayimba aba bulijjo betuyita aba federation ng'abantu babagobayo moze tuli ku kituufu abayimbi ba bulijjo baba bakyayimba abantu nga baga muveeyo twagala Bebecool ffe twagala kulaba ku Bebecool twagala Kenzo ne tugamba Kenzo n'abayimbi baagala gwe abeeno babaganye Gravity n'abakwa teri muyimbi teri laleeta sabye ku Gravity omutujju Bebecool gwe yabaleetera teri gwe batabye ku Catherine kusaasira teri gye batabye Sitesha Mayanja nyina n'abavubuka ba Christmas bali wano baakava mu kyalo teri gye tutava nti kale kakati nga bwe mbadde nkugamba nti byonna tugenda okuva mu campaign nga waliwo ali waggulu kubanga ne mulaale zennyini Kenzo abale tabeera ku stage apaakinga eyo ali abanga mugenyi ne bamulekera stage ye era nze musajja wange tubadde tunyumya ne mugaa Kenzo kyekiriwo mu bulungi era tajja kuga nti namwogerako kino kaakati obuzibu bwavudde luddawo wakati wa Kenzo ne Bebecool Kenzo yafuna ekirowoozo nti darling nnyo mu State House Kenzo yafuna ekirowoozo nti darling nnyo ewa Museveni ate n'afuna ekirowoozo nti olw'okuba gwe muyimbi alina federation buli kintu kigenda kutuukira ku ggwe Bebecool bwe yayingira mu State House yagenda na mu State Lodge Soroti Museveni n'amuwerawo obuwumbi nga 2.5 naga agenda osimbula abayimbi bayimbe n'essaawa eno wenjogerera Bebecool abayimbi babanja tebafunanga ssente ziri serious kuba zino zaali zakubasimbula gwe munaku munnanga ali bw'owulira obuwumbi obubiri owulira ssente nnyingi naye balamu omuyimbi nga ayimbye emyezi 2 buli lunaku ng'ayimba raale 2 ng'asulayo kati gwe balamu bubaza abayimbi 20 nga buli lunaku olina obbawa miliyoni ezitakka wansi wa 8
ekitono nti buli laala ayinza ogiyimbira miliyoni 5 oba 3 oba 2 oba 8 gobale nti wabayimba 8 oba 5 times 2 okwate miliyoni 10 times abayimbi 2 okole times omwezi gumu okole times emyezi 2 ogatteko mafuta kulya basulayo basajja batu balinako timu zibatambula nazo bakazi batu kati babanja sente nyingi zisuka mu 10,000 abayimbi bonna babanja sente zisuka mu 10,000 Bebecool tanazifuna sigambye nti yazifunye naye Bebecool asobodde okumeetinga president mu myezi gino 2 emirundi egisuka mu 6 Kenzo yagenda mu State House ne bamugamba tayingira kati ye naafuna ekirowoozo ndoza Bebecool ye yamuganya okuyingira naafuna ekirowoozo nti kirabika obwaddalingi obuganzi bwe yali anoonya nti bagenda kusibira abayimbi bonna ebweru nga balina kuwuliriza Kenzo ne kigaana Bebecool alina project gye bayita Unstoppable ne mukadde wangu omu gwe bayita Nelson Mwami Nelson yaleeta project ey'okukubira president buli wantu yatuuka byolabyo bitrayire bibadde bijja kuliko aba boda nga 10,000 bambadde element za yero Bebecool agiriko gravity agiriko kusaasira agiriko Lili Pazo yagiriko bakubire n'amawulire gakuba eno Bebecool n'asitula timu namba ekiro Bebecool yakwata abaana b'amawulire n'abawa emirimu abamawulire nga 10 aba mainstream ne social media mwana nabaga njagala munkolire kye tuyita social media muwambe internet era abantu nga nulidini badde otulaba ku trail tetuliyo tugenze kuwagira tukwata mawulire gakutuusaako nga bwe gabadde mu kitundu ekyo nyine yangami nulidini lwaki tukwata amawulire gakyagula ne muga tosobola kukwata campaign 2 tusobola kubeera nga Museveni ali Rukunjiri omukwate at the same time okwate Bobi Wine ali Embaale sobola bikutuusaako era ne mmoga ne Bobi Wine ababa mawulire abamuliko tekuli agenda kutuusaako mawulire ga Museveni kuba bw'obeere owa Bobi Wine tosobola kuvaayo n'osala ate n'oddeeri distance mpanvu either oba oyagala okukola ebifudde ku NRM mulaba oyo eyagenda okukwata NRM oba oyagala okukwata ebikwata ku Nuupu oba Munyagwa kwata oyo reporter aliyo but tosobola zikavalinga mulundi gumu ebyo olina bibanja TV nti eyina lipoota yagenze eri n'aweereza n'atuma n'eri n'aweereza kati ne babikutuusaako omulundi gumu era naawe okimanyi nti Kebeni TV ekutuusaako Bobi Wine n'ekutuusaako Museveni era tojjaga nti ereeta Bobi Wine yekka no eba erina okukuwa byombi naye ate ripoota omu tasobola kukutuusaako byombi kyeŋŋamba nti toyinza kummanja ekyokubiri nze Bobi Wine musajja simulinaako buzibu ne point eri bweti nga gravity bwe yabuuza Kenzo nti yamuleka Kampala ne Bobi Wine yandeka Kampala teyaŋŋambako nti jangu tugende tukole senga yaŋŋamba nzije tukole nali nja kujja tukole naye teyaŋŋamba tukole nali sisobola kwetwala kabongo sisobola kwetwala kabongo awo twavaawo ŋŋendayo ng'ompisi twatuuka ku level eyo tuli brand tuli company aneetaaga yanjira ndaye muganda barista Timo ng'abagamba amwetaaga ajja mmukolera atamwetaaga tajja mmukolera ye tabatumanko kwesimbawo nange boŋŋamba okuwagira sibatumanko kwesimbawo abikooyo abiveemu kyangu nnyo bw'oba olaba sikuwagidde biveemu nange bwe ndituuka tompagira oba si kyo bwe ndikukubira bwe ndikulaga obwetaavu naye nze bwe mba siraze muntu bwetaavu lwaki nze mbufuna eno baatulaga obwetaavu okukwata amawulire gammwe ne batugulako ne kibayita airtime nterako kalogo kange muwaakawo nti sente mmeka nti bwezitu ate gweyagala nze ntunda ebyange ngende nkola kampeyini y'omuntu kuddiru ki ne gwoŋŋamba okugira naye bwe yali agenda mu kampeyini yakola fundraising kitegeeza buli kintu kitambula ne ssente yakola fundraising n'asoboka afuna ssente Bobi Wine
yasinzira kavule tunoonya ssente za kampeyini abo ow'ekkumi n'abuleeta ow'ebbiri ow'ekikumi paka lwe yaweza ssente ezimutwalawa teyatunda bibye ate gwe yagala nze ntunda ebyange ngende ntambule ku ddiiru ki nga naye yennyini ayagala obwa president yatugala tumukolere fundraising kati gwanjagala ku campaign ya Bobi Wine ngamba nuli ngenda kuwangayo akakadde buli lunaku bw'otandaba eyo mugenda kunyiiga naye ge mazima nze nava ku bantu mbawa mazima oba onyiiga n'onyiiga omwaka ogujja bwe tuba balemu olimanya kye nnali njogerako naye nkugambye naye bwe yali agenda mu campaign yakola fundraising ekiteeza campaign tetambulizibwa malusu etambula na ssente amafuta g'emmotoka kulya kusula ne resources ziwetaaga endala so byebyo Kenzo nga mpunzika nkugambye kiki ekyamuluma Bebecool kusisinkana president mirundi 5 mu space ya myezi 2 nga ye yamulaba omulundi gumu ate nga guliko abantu nga 100 okitegedde bw'amala okukola bw'atyo Bebecool n'akwata abayimbi bonna abanene n'abadda ku ludda lwe kuba ye yabafunira ekyokukola kuba yagenda wa president n'amuwa reason lwaki abayimbi abanene beetaagisa kulaale n'amugamba president zino campaign zo sikasiki tetuli mu kugezaamu bugeza Bobi Wine agenda kuva eri n'akadodi akali serious ng'oleeta simaye muyimbi wa ku kyalo Saalongo mbu yayimbira abantu Saalongo ali awo mananje nalindi awo abantu nti bayo nga gravity amusuulamu kitova mu balo musujwa omanye kibeera ku stage eyo kali Bebecool bwe yayiwa eggaali eyo y'abayimbi enkambwe n'abakulu aba secretariat ne bagamba twafiirwa ddala nga zibadde zinyuma rali ebadde ebowa bweti Bebecool ngozze nnyo aye n'amugamba ku stage bwe mbaako temubaako era video yazibanga Kenzo atudde eri Bebecool azayimba n'amugamba bwe nvaawo nga mujja bwe mbaawo yeni temubeerawo oluvannyuma n'abagondezaamu n'abagaa it is okay tuyimbire president mugende kati listi evaayo Bebecool teyayogera ku Kenzo Bebecool teyayogera ku King Saha simanyi gye baavudde kati obuzibu obulala obwavuddeyo Kenzo yayogedde ku copyright nga president wa federation corporate yagenda ojjogerako nga component gyayogerako aginnyonnyola bulala Bebecool avaayo agitereeza mu butuufu bwayo jjukire bye nabyo ndabika biyinza okuvaamu senenesi okulaba ani amanyi kyayogera kaani atakimanyi olutalo we lwavudde beta yavaayo n'ayogera ku ndongo ya Bebecool I think beta ayina ebintu bibiri ayagala kuba muyimbi at the same time ayagala kuba manager kuba yali akola wajja live nga musajja wattu editor basitula emizindaalo bawanikayo amataala n'agenda ewa Kenzo beta nga amanyimu ku luzungu Kenzo n'amugamba tubeere wano kati mu kubeerawo oluusi tamanyi na kigenze mu maaso wanamulidde ayogera Bebecool yayimba ne mbagana nenda kyangu nnyo abayimbi balina ebintu ebibayambako okukebera ani amanyi oba ani atamanyi Kenzo wayimba oluyimba lwa Fire Bongo le Lutaayo Born in Africa Bebecool n'aluyimba Born in Africa gwe luzannyo kambalekereho omwaka zombi zizannya Born in Africa Bebecool Born in Africa Kenzo yalutaddeyo ku mulembe guno gwa social media ojjadula nga alina views emitwalo ngaana olabe ekyokubiri Bebecool alina views ntono mu nnyimba ze kankyogereko nakyo ate abalala balina views nnyingi kebera mu ssimu yo oba mu kompyuta yo kebera ekigambo kibayita robots on internet robots on TikTok robots on YouTube weegendereze nnyo obeera ku internet olina lwokola ng'ojjuza ne bagamba are you a robot if you are not a robot tiikinga kino na kino na kino robots zaakolebwanga ku ziri ku internet zikola views naye nga bw'ogamba zikomentinga nti tezikomentinga
abantu bagula views ku internet buli omu akimanyi YouTube TikTok just kukusiigira kifaananyi nti yalabwa nnyo bamumanyi nnyo naye olumuntu kugamba kyangu nnyo genda kwa mu comment omuntu alina vidiyo erina miliyoni 3 miliyoni 2 miliyoni 10 bw'omusanga taweza comments 1,000 omusanga taweza comments 5,000 comments 5,000 comments 1,000 mumanya waliwo science akirimu era kwate ennyimba z'abayimbi kati ng'ezo season eno okwate nti Kenzo alina oluyimba luno olina miliyoni 2.5 nti okwate nti kitegeeza balina miliyoni 2.5 wano wandibaddewo omutwalo gwa comment kitegeeza engagement bo waliwo abantu abalabako obulabe bakola ki kitegeeza either banyumidde oba tubakoze eki tubanyumidde kirabeko kigenderere ontegedde those robots Bebecool mwaka gwa 2013-12 videos ze zaali ziri ng'ozisanga mu mannya g'abantu ab'enjawulo 2011 ng'osanga videos ziriko abantu ate eriko nudini yaja uploading eriko kyekiganye gundi yaja uploading kati yakola najjayo videos ze zonna ku internet abaaliwo babijjukira zonna n'azijjayo n'aziwa internet yayina ekizibu naawe abakozesa TikTok bakimanyi bw'uploadinga video n'ogiyiwa tesobola kufuna same views internet ebeera efuna ekirowoozo oli mu B oyina ekikyamu akawunti ye erina kizibu ki kati akawunti ya Bebecool eya YouTube naye takimanyi nno bwe yayiwa vidiyo zino omuntu okusobola okwidentifyinga obulungi nga bw'oteeka mu Bebecool linnya lye lijja ne vidiyo ze ne zijja nezikwatamu bweti ate n'asigala ku kibayita organic following and views ojja nnoonya kankwe y'abayimbi Wizkid yakola album namba Diamond Platinum n'afulumya ennyimba ne bayiwako follower viewers abataliyo nandikigenza in details company eziri serious nga Sony naki n'abatambuza albums zaabwe abatuufu baavayo ne babagamba either we are terminating contracts with you oba muzaayo ebintu bino ne bidda ku original naye ng'oli agala kulaga nti afuna akawumbi ka views afuna miliyoni 10 kuba oluyimba City Alose oluyina ne award ya BET terwandibadde na views zitawera miliyoni 2 omanyi kitegeeza okubanga wawangula award nga tolina miliyoni 5 omanyi ennyimba eziwangula award sente ze ziba nazo ekyo nakyo oyinza okkigira olina okukebera views zirwina mmeka watuuka otya okubeera nominated baakulonda batya kikebereko nti nyina BET fine naye lwaki BET yo views ntono wandibadde oyinawo miliyoni 3 oluyimba olwokuba nti views ba viewers abantu baalulaba oluyimba lwandibadde lwakuba naye nkugambye tulina robots ku internet okwo abatero bigizo ojja biga nodini talimbye bamanyi okugamba feeling kano gatta kano ne kano tulabo bati oli muntu kadi mu ku-uploadinga muli muntu asobola naye mu kuviewinga even robots can view so litakukanga ne views ne following no ebaako nga teri organic kati gwe weebuze era kino kyegambye azosulawo kati ate akakadde akalala ku gundi we bukadde 10 oba 100 bwe kiba nga kyekisobola omukolera naye mu reality kati wano ku comments we tulindira nti oyina views obukadde 3 lwaki tetulabako ku comments emitwalo 10 ekibuuzo awo lwaki tetulabako ku mutwalo gwa comments engagement si lwaki abantu bengaginga nnyo naawe ogamba ku TikTok oli kabaka
lwaki miliyoni tulabako emwemu tutambuza olinako n'emitwalo 2 baba balazeewa akakadde kalamba n'obulwako emitwalo 2 agakulaba akakadde ka following ku tikitooko abantu ababeera ne gundi robots nze nyina ba subscribers emiliyoni 2 nodekayo gundi tafuna miliyoni 10 wajja okuma okuba n'abantu ba attracting abalala okujja ne bakola ki ne bakulaba